nsindikayo ku mabeere chunga ne kuba ekifaananyi ne musindikira ebbeere n'aliisa ku maaso nga wobimanyi. Nfuna omusajja wano ku TikTok yajja mu inbox yange ku WhatsApp n'angamba hello, I'd love to be friends with you, let me hope that's cool. Yogerawo obugambo obutonotono, so we didn't talk the next day, but the day after that nampereza message n'angamba hello, you're so silent, let me hope you're fine. I would love to buy you some lunch, kindly drop your account number and account names. Nemugamba sebo eno Airtel kwetwogerera kwennyini ereta namweruka hasfa mba ndi awo tu emitwalo 2 aga Uganda nga gataddeko. I was like you have my attention sir. So atogera emboozi eyo ngenda gikumalirayo. Nsazeewo okubeera nga njeetako wanene ku SMX Media ndisharingeko namwe ba SMX Media Kings and Queens ba subscribers bange. Tomanya muyinza okufunamu ekyokuyiga. Ensonga y'ebisiyaga, ensonga y'abakazi okwagala abantu okuva ku social media, ensonga y'okugwa mu mukwano neba abantu abali anonymous abatamanyikiddwa ku mikutu gya social media. Omusajja ayinza okwana omukazi, omukazi ayinza okwana omusajja, oluusi ebintu ne bigendera ddala bulungi oba oluusi ne bigendera ddala bubi. Naye eno story amazima gyekomekkerera, omuwala yeebuuzizza ekibuuzo nange ne ŋŋamba muddemu ki? Wowuliriza emboozi okuva gyetandikira paka gyekomekkerera ng'akatambi we ngenda okakuwa. At the end yeebuuzizza ekibuuzo nga naawe nsaba gwagenda owuliriza emboozi eno okomentingawo wansi ku ki ky'osuubira ky'oyinza okubeera ng'omuddamu, kubanga embeera gy'ayiseemu simanyi ngeri yakukinnyonnyola mu bulungi, naye kankakuwa okuva gye katandikira paka gye kagwera. Kyensinga okubeera nga njagala at least okomentinge wansi awo ng'ombuulira ki exactly kwekyo ekibuuzo ky'abuuzizza, gwe ki ky'olowooza, wabeera ggwe okola otya, kubanga yo already kati yakituddemu. Yeno emboozi at least n'abasigadde tusobole okubeera abeegendereza. Tomanya eno story ogisharinga, oyinza okisharingirako mukwano gwo mu WhatsApp group yo, omu ku bo ayinza okufoolinga victim oba ayinza okufunamu ekyokuyiga. Subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere emboozi yeno. Mbadde nga nsindikayo ku mabeere chunga ne kuba ekifaananyi ne musindikira ebbeere n'aliisa ku maaso nga wobimanyi. Nfuna omusajja wano ku TikTok yajja mu inbox yange ku WhatsApp n'angamba hello, I'd love to be friends with you, let me hope that's cool. Yogerawo obugambo obutonotono, so we didn't talk the next day, but the day after that nampereza message n'angamba hello, you're so silent, let me hope you're fine. I would love to buy you some lunch, kindly drop your account number and account names. Nemugamba sebo eno Airtel kwetwogerera kwennyini ereta namweruka hasfa mba ndi awo tu emitwalo 2 aga Uganda nga gataddeko. I was like you have my attention sir. So atogera somwayo wiki nabeera nga nsindikirayo buddata bishi mitwalo 5 10 tugenda mu wiki ey'okubiri nakola kinagamba I would love actually for you to be my girlfriend. Nga nzikiriza muntu, so nga twogera ngamba tell me more about yourself. Nga mugamba yenze hasfa mbeera gindi ne gindi wa mama wange nina emyaka wegiti ne wegiti. Nga ngamba I'm so and so I live in Canada, nina emyaka wegiti ne wegiti. Nga mubuuza are you married? No, I'm not married, no kids. Nga ngamba this person has been sending me money. Nga ye muntu ayinza olaba wigi ku TikTok nagamba I think this would look good on you, nakusindikira ekifaananyi and is like find out the price. Nomugamba sebo bagingamba emitwalo 7 ogenda olaba tu nga zitadde nga tubeera twesindikira ebifaananyi for sure omuntu ono abadde andabirira. Mbadde nga nsindikayo ku mabeere chunga ne kuba ekifaananyi ne musindikira ebbeere n'aliisa ku maaso nga wobimanyi, naye nga ye tansindikira nga kati nga mbeera mugamba can I hear your voice? All along tubadde nga twogera n'ono omuntu naye nga twogerera mu message. Mugamba I would love to hear your voice. Tubeera mu relationship ansindikira ku bifaananyi, but ebifaananyi byabadde ansindikiranga ng'abeera ayambadde cape ng'ataddeko ne hoodie. Tumulabangako nga taggyeeko nkofiira oba nga tali mu hoodie. So you guys nga tubeera twogera. So netuuka ekiseera n'angamba you know what? Wali wangamba obeera w'abazaddewo, but would you love to move out? Nanze nayagala dova mbakadde. So nangamba do go find out how much that would cost you, where would you love to live. Nganfuna yaka apartment kange munange nga mugamba I found a nice place. Musindikira budget ya $5,000,000 ngasoka ngakwata $1,000,000 ezo nnya ngazintera ko ngamba first get yourself a place, secure a house and put in some little things. Nganfuna enyumba munange ngantekamu ebintu ebitono. Time comes, I am so in love with this person. Everything has been so right on this person. The only thing I've been craving
nga mugamba njagala kuwuliriza ku ddoboozi lyo. 5 months in a relationship naye mazima ga Katonda I don't even know the sound of your voice. So ne mwa ultimatum ne mugamba so sebo either nsindikira voice note oba ngenda kukubira essimu ku ssaawa wezi ne wezi bw'otakwata simu yange eyo we are going to have problems. Ne mukubira ogwasooka teyakwata simu, so I give him a second ultimatum. So ne mugamba ekituufu kiri nti if you don't pick up my phone you find an excuse today sigenda kukola ki, we are not going to talk anymore. Ne mukubira essimu, a woman picked up, was like hello, how are you? Ne mugamba I'm okay but I would love to talk to so and so. Nangamba yeah that's me. Ne mugamba no, omuntu gwanjagala okwogera naye musajja. Nangamba Hasfa that's me. Nangamba turn to video call. Then turning the phone to video call. Guys, najjako enkofiira. Tell me why this person is a woman. Kituufu kiri nti I'm in love. I'm in love with this person. This person that I thought was a man. So, mukazi gwe webale kunsuula mu love. You have me questioning if I'm straight or not. Because tell me why. Even when I found out you are a woman, I cannot get over you. I miss you so much. Ono omuntu buli kimu ekimuliko kirungi. You guys. Yeah. Oba ngende nsale swala ki. Bw'otandeetera musajja mukadde ondeetera omusajja nga mufumbo. Bw'otandeetera musajja nga mufumbo ondeetera omuvubuka nga rasita. Bonna saagala. Naye n'omusajja gwe wandeetedde ali perfect nga nkwebaza buli kanaku. Nembeera mu relationship n'omuntu emyezi 5 gyonna nga ndi na mu relationship ne mukazi munnange.